Bannaye mbalamusizza Bannayuganda. Nabadde awo ne mpuliriza speech ya Charles Peter Mayiga Katikkiro. Waliwo ebintu ebyankutte omubabiro. Katikkiro Beene yatugamba obwakabaka bwa Buganda bwaddawo naye tebulina buyinza. Katikkiro Kabaka y'omu n'ajja n'atugamba waliwo abantu abalumirwa ennyo obwakabaka bwa Buganda naye ng'ate tebabwagala. Katikkiro Kabaka n'atugamba temubongoota, agamba ffe bakopi. Owulira ssebo Katikkiro? Katikkiro Kabaka bw'atugamba nti bannange obwakabaka bwaddawo naye tebulina buyinza. Katikkiro nze munaye Katikkiro omwana wa Muteesa Kabaka waffe ayagala nnyo abantu ba wansi, era bw'omulaba ng'azze ku speech lw'aba alabiseeko omulaba ng'akonnekitinga n'omuntu omukopi. Kubanga alinamuko ne background ya wano mu Bungereza. Abangereza tebanyoomoola bantu ba wansi. Kye kintu kye njize mu nsi eno emyaka 2 gye njibaddemu. Omuntu wa wansi tebamuyisa mu maaso. Katikkiro Kabaka ayagala nnyo abakopi be. Katikkiro munnange wavumye abaana b'oku nguudo, naye ffe abakyala otulaba ffe tuzaala abaana abo. Abaana abo tebali ku nguudo eyo by choice. Katikkiro nze nina abaana 4. Obungereza bwabawa choice, bwabawa chance ne basoma. Ninamu sijja kumenya biti byabwe bye balimu. Naye government ya Bungereza wano yabawa choice ne basoma. Yabawa chance ne basoma olwakuba system yawe eriwo. Nti buli muntu ali wano okujjako nga gwe kikulemye bulemi nti chance oganyo ogikozesa. Katikkiro abaana abali ku nguudo tebaliyo by choice sebo. Abaana abali ku nguudo abo balaba, tulinamu ba lawyer, tulinamu ba doctors, tulinamu ba engineer, tulinamu buli muntu yenna, tulinamu n'abandi badde mu Bwakabaka bwa Buganda nga bali mu offices enkulu. Abo baana b'oku nguudo boolaba. Katikkiro tomanyi baana ba ku nguudo gye babatwala ssebo, wagambye oba kampiringisa. Katikkiro abaana abo balaba bajja mu nsi ng'abaana babo obo balina engeri gye bajja mu nsi, nga naawe wajja mu nsi, nga nange bwe najja mu nsi. Tebalina njawulo naffe. Kyovudde olaba twagala ensi yaffe ekyuke, bannansi baleme kuvuma bivumo ng'ebyo. Buli muntu asobola okuweebwa chansi ye. Katikkiro abaana b'oku nguudo tebaliyo by choice. Webale nnyo ssebo kumpuliriza. Abaganda mwenna mbalamusizza, nammwe bazzukulu ba Buganda. Nkedde ku makya ga leero nga nkissizzaako nnyo omwoyo okwogerako gye muli, kubanga weewaawo nga twogedde nnyo naye siraba nti waliwo ekikyuseeko, kubanga bannaffe abatukulembera balabika obutawuliriza bye twogera era waakiri obutabifaako ndowooza. Naye eri mu Misiri eriyo eyo mu nsozi entukuvu bakakensa ababeerayo buli kiseera kyonna nga batunuulira Bayibuli nga bw'etambula ku mirembe gyonna. Kasookedde nga Bayibuli
etandika okukozesebwa mu myaka mingi egiyise, katugambe 6 oba n'omusobyo. Abantu abo babeereyo bukisa kyonna nga beefulukuta mu bitabo ate n'okutunuulira okulaba oba nga waliwo enjogera ekyuseeko balyoke bakyuse Bayibuli etuukire ku mulembe oguba guliwo. Ebigambo nga biba bikozesebwa mu mawanga bafulumya Bayibuli bwe babifulumya. Simanyi oba ggwe awulira bino wali okyewuunyizaako Bayibuli okubeera nti eri ku mutindo okutuusa kaakati. Kubanga edda bwe baawandiikanga nti okwegugunga, kati bawandiika okwekalakaasa. Kubanga kyekiri mu mulembe guno abantu kye bamanyi. Nga buli kiseera kyonna baagala amakulu gafulume bulungi gatuuke eri abantu bonna nga bategeera bulungi ebigambo nga bwe biri. Ekigambo kya Katonda kyekiva kibeera ekiramu ebbanga lyonna kubanga abantu bakirwanirira. Naye siyinza kulowooza nti kkooti ya Kisekwa erwaniridde obuwangwa bwa Buganda obw'ebika bya Buganda. Kubanga mbadde ndowooza nti bandibadde nga ku nsonga ezo ez'obuwangwa okulaba nga banoonyereza buli kiseera ne bazuula amazima ne batafulumya nsonga egamba nti ensonga y'ekika ky'effumbe emaze emyaka 1000 ng'eri mu nsowole. Bwe tukifulumya kaakati tulabika bubi nnyo eri abantu abatuwulira n'abatulaba. Kubanga ensonga ng'eyo yandibadde kale nga yazuulwa dda. Kale katugambe mu biseera eby'edda teyazuulwa, naye ate ebintu byali bitambula bulungi kubanga abantu baliko mwoyo wa Katonda abaluŋŋamya abalagirira embeera ey'okutambula n'amagezi. Naye toyinza kubeera ng'otuusa ekiseera kino omuntu nga tokyamusanyukira ky'ova oggyayo emisango egyawaabwa ebbanga eddene ennyo emabega egiyise n'olyoka ogireeta ogisale kaakati olyoke omugobe nga abantu bonna bakirabira ddala nti olina empiiga gy'okola. Siwakanya kkooti ya Kisekwa, naye ate nga bwe ndi Muganda ddala wa wano nteekwa okubaako kye njogera ku nsonga zino kubanga mwetereeze mutandike okulabika ng'abantu balamu abakola ebintu byammwe mu buntu bulamu so si mu mpiiga n'embeera ey'okuwalana. Kubanga kati ekintu kibalabisanga abantu ababadde mu kwetegeka nti tujja muwolerako eggwanga oyo, oba agaanye okukola bye mwagala oba abatawuliriza bye mwagala mmwe bye mwagala nga bwe biba bitambula. Simanyi nsonga, naye nze ku lwange nga nze omuntu ava mu muntu omukadde w'ekkanisa ate ng'ayagala nnyo Buganda n'obuwangwa ng'abugenderako era ng'abugoberera, mpulira okunakuwala kwa kitalo kubanga entambula yaffe erabika ng'efuuse ey'ebitege katugambe ya nkobogo. Naye kale bwe kinaabanga bwe kityo temuligamba nti tebaababuulira. Mulimanya nti baababuulira mmwe ne mufuuka ba nampulira zzibi ne mugaana okukyusa ebintu okusobola okutambula obulungi. Naye era mbalabula nti buli lunaku olukya tukowoolenga mwoyo we oyo Katonda gwe yawaako bajjajjaffe naffe atuluŋŋamye atambulire mu ffe akolere mu ffe tulyoke tulabe engeri gye tweza obujja. Emmeeme Omuganda alina ekintu kyagamba nti emmeeme ensinduukiridde ng'oyogera. Kana akalenzi akasala ebimemeya tekalina we kakulunkiriza wadde ku bassa Apollo. Nekigambibwa nti Sir Apollo yagabana square miles 45 ng'okukwata mu Buganda ng'olina essawo ng'obeera kugwa kufa kugwa katebe. Sir Apollo n'akwata ebintu bya Buganda eby'obwakabaka bye baali batambulira byonna n'abyokya. Byonna n'akola ki? Kano katomera wabula kye kakoze
kwonoona bujjajja bwako. Omukisa gwe twafunye nti newe kabadde kafumbiza muwala waako kamufumbiza bannamawanga baakalowooleza mu ssente nakusoma. Naye ng'omuntu bw'abulwa ekitundu ky'amagezi amazaale abeera kisosonkole. Abeera ki? Kisosonkole. Kano kaakalenzi kabadde keepalawuda nnyo era kaagoba n'abantu abaali kadinga Nakirembeka kamusindika ne kasindiikiriza buli muntu okumujja mu Bulange. Kubanga Nakirembeka yagamba Ssaabasajja namugamba ssebo akantu kooleese nga kayina amalala naye kagenza okumaliriza nga ne mukama waako kamubye ekigwo. Omulembe gwa kintu ko kagukubidde ddala ekigwo. Wanga kino nkikutegeeza tewaliwo naayinza guteeka ku drip. Tewali muntu ayinza kwesembeza kiddugavu ekyo. Embeera gye tuyisiddwamu ebadde mbi nnyo mu myaka 40 okuviira ddala eruweero. Abantu baalina ennyiike ku mutima. Ebintu bye bayitamu okuva mu 6 ne bagamba naye katulwane. Ate Robota akomyewo. Ne bajja n'oguno omulembe oguliwo okuva mu mwaka gwa 86 nga bamaze mu nsiko emyaka 5. Abaana baabwe bafudde, ente zaabwe baziridde. Ojjukira olaba awali ewa Bakuli. Mumuyinza okuba nga mwali baana bato. Olaba ewa Bakuli awo awali Petro Senseni eyo ennene va ku ya Shero naye opposite. Awo waaliwo omusajja yasomba amabaati g'abantu okugajja Eruweero n'amadirisa na buli kintu kyonna ng'abigukizaawo. Abantu baabonaabona nnyo. Naye bano bamayiga balidde mu kintu. Naye nga beerabidde ne basaapolo baagabana amataka yiika na yiika, mayiro ne mayiro. Ne bazzukulu baabwe bamaliriza bali kuki? Bali Bulaaya, bakola buddu. Abali wano banoonya buwalagi. Bwe bagenda ku masefuliya g'enva mu nnyimbe ne bagamba nti bazzukulu b'abaami mubawe, tebaliwo kubagwira mu nva, ne babasenera n'ennyama etannabakujja ne babawa bawuute. So muganda wange ekiyita waggulu otega wansi. Nze nkugambye nti Buganda abantu batambula muwawa. Kintu yagibanga mu muwawa, tayabanganga ku Buganda, yabanga muwawa. Abantu tebatunula yawa gye baava. So nga ne Bayibuli erimu okulanya ti gundi n'azaala gundi, gundi n'azaala gundi, naye ne Bayibuli yabalema okutegeera. Kubanga ekitundu Jesus kye yayogera, Yesu Kristo kye yagamba n'agamba n'ebisajja ku ddiba bya ku nsi. Ebya Kayisaali bisigale nga bya Kayisaali, bya mane, n'eby'omu ggulu bisigale nga bya mu ggulu. Sajja ku ddiba bya ku nsi, oba muwanga mayembe gammwe, oba mukola ki, byonna mubituukirize. Naye bya Kayisaali bisigale nga byaki? Era baalina ekkanisa egatta endyo, Tabanako. N'abagamba banne ennyumba ya kitange mugifudde empuku y'ababbi. Ne bamugamba ssebo tukole tutya? Olw'okuba nti baalina ebika 12. N'abagamba buli omu asooka adde waabwe yeetereze. Essene n'aziiwa buli kimu kyonna enjiibwa n'azitako babbiranga abantu biki buli kantu konna n'akuba ekikonde. Bagenda okulaba ng'ayiwa ddiiru. Ng'ayiwa ddiiru ey'obubbi eya Kayisaali.
ne bamwefuulira ne bamutta ne bamufuula Sserugala Miryango ne twaggulawo twaggulawo abantu bave mu by'okusaaga twaggulawo Wankaki muggule abo abaagala okukibwako amafuta mudde mu nnono abaagala okukibwako amafuta okwakayakana abantu abaagala okufuuka abakristu mu kwakayakana nga bafukiddwako amafuta mudde ku nnono mukume ebyoteeka mulime ebijja mukume ebyoto buli kimu kyonna kijja kweggula tebabalimba nti waliwo omuntu ajja okujja agule lubaale weewammwe oba mutereze kiri gy'oli ggwe nanyini mufu yakwata awawunya okunoonya ensonga we zaasobera fe Wankaki twamuggula byaggwa namuggula byaggwa era olutembe mu Buganda mwe lulina obwamagulu nyondo bwakomawo buli kimu kyonna kyadda tuleme kubeera ebisosonkole kubanga Omuganda agamba nti muzzukulu tobanga ekisosonkole nkusibirira entanda tobanga ekisosonkole Bayibuli yo nejja negamba tibalinga ebisusunku abatambulira mu kutesa kw'ababi akakalenzi kaliki kali byevuma ne bazzukulu baako baliko evuma nkulamusiza muganda wange gyebale bali bati abantu baffe b'okuuma ewala obuweereza munnange nno ebiseera ebisinga buba buntu butono obujjamu abantu ate ebiseera ebimu bagenda ne bagamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti ekoma okulaga obwerere bwayo ebiseera ebisinga kizibu okukisanga mu mwana eyakuzibwa newaba nga mwana muganda wa wano waffe asobola okukola kino mpozi nga baba bali ku ssomero bali awo bakyatinga ne banne kati oli aba teyewulira bulungi n'afunako waatulubaku ebyessomero ne si mu kereziya si mu ofisi kati ngono abantu bannange bewemula abantu bewemula kati Katikkiro w'Obwakabaka yeyo example gyaweereza ebweru ekyokulabirako kyekyo naye ebiseera ebisinga omanyi mulangira kusaasana kusonyibwa ebintu bino biraba obwamwoyo bumanyi lwaki buli kimu kiri mu ngeri gye kiri era obwamwoyo bujja genda bukyusa empiki ebadde wano edde wali ebadde wali edde wali kale nze kyensaba ffe tukole ogwaffe tuleme kubeera distracted na mpisa z'abantu oba bigambo by'abantu kuba mulangira ffe gye tuli ku ground tukola kuva nga 12 tutabaala ensozi emigga ennyanja ninako okwo bwe nagezaako okwogera nabo naye ng'olaba buli omu ataakola ki balinga bagamba nti oba oyogedde ffe nga tugoberera kati ngamba ate ekyo si ekyange kyakutambulira wamu oba kiraba kyakutambulira wamu kale ogenda okulaba nti kale ye talina sente oba kagamba nga olaba nti era buli gyokoma okuyita abantu ate gyokoma okuba nti ogenda kuspendinga kati Uganda ya leero ffe neetukuba kuba ffena tuli ku ground kiraba mulangira engamba owaayo kanondemu abakulu
abeetagisa okumukugusa ensonga eno okugitambuza obulungi. Mwoyo baba asiimye. Olunaku oluba luzze n'omuntu gwe mba nfunye aba mwoyo gwampadde. Ebintu byaffe ddala eno ebiri ku gurawundi bisitwesingamu naye ate olina okwebalansinga. Emikolo tukyagenda mu maaso paka nga gigwako 9. 9 lunaku olusembayo gani kituba naffe tutandika normal life ng'abalala. Bino byonna tobitya. Akati ate awo ffe twongera kuyisa mikono mu maaso bongere okwefungula. Baamalayo ola tosobola nkikolera mu nnyumba yo. Olagira nkwagala nnyo naye tukimanyi. Ngenda kuteeka ku mukutu gw'obumu. Anjoba nkuweereze linki. Omusajja akolera ani? Basooka abajjajjaffe ne bamuleeta mu Buganda toyambala kanzu nodda mu mazina n'ozina. Ono omwami yafumbiza omuwala n'agenda ku buko. Ono yennyini ono n'ajjamu ekkooti nadda ne mu ddiro n'atandika okusala dansi. Eri bakamwana be bali eri, omuka ali eri, abakulu banne bali eri, n'asala ng'ali mu kanzu. Ono omwami yajjako mu Bulaaya. Ndowooza yali eyo mu Amerika. Ne yeeyambula n'asigala mu kinu. Obulimaawa ne budda ebbali. N'atandika okusala dansi. Vidiyo ezo nja kuzisaba. Waliwo abantu bange abazirina nja kuzireeta. Era bajjajjaffe nga bamulaga. Ono ensala y'enviiri y'omwami ono si yeesaanidde okubeera nti ye Katikkiro wa Buganda. Wakiri sala enviiri ng'ezange zimalireko ddala. Kubeere n'ekiwalaata. Zino enviiri twazisalanga ffe edda nga nkyali muvubuka muto. Tusamba omupiira. Twagiyitanga French cut. Eno n'osala enviiri n'ozimalayo n'omemeya, twakuyitanga kumemeya. N'ozimalayo zonna n'eno. Ng'oluusi bwe bakuweereza omupiira, nze nali musambi wa mupiira ng'era ndi muteebi nnyo. Naye ng'oluusi ofuna n'amalala, toyagala akaviiri kaako ka French cut kakoonebweko. Wabeerangawo omuvubuka, simanyi kati oba akyaliyo bambi musajja mukulu eyali mu mupiira we nabeerera mu administration sports club Villa, Isa Sekatawa yatuuka n'okukola enviiri naye nga tayagala bazikooneko. Era ago malala. Era kyekyo lwaki omupiira gwamugwamu nga tayagala kutomera, so nga ate yatomeranga nnyo. Bino byonna nkuwa byakulabirako. Kakati bajjajjaffe bazze batulaga nti mmwe abaliko ensonga musitukireemu, abantu bano mubakumira ebyoto. Waliwo n'ekirala kyajja okukola, kubanga bamuwandiiseeko ebintu bingi nnyo. Waliwo n'ekirala kyajja okukola mu kyewuunyi ng'ali mu ofiisi muno, kubanga ofiisi eno yakoleramu ebyambyone bingi. Weewuunye ofiisi y'Obwakabaka bwa Buganda eya Katikkiro. Mulabe, mutunuuli. Kale nno enkima gyekoma okulinnya emuti nga bw'ogambye, yekoma n'okulaga obwerere bwayo. Naye nze nkitwala nti bajjajjaffe batulaga era fa abamanyi ebisonga batugamba nti mwe muludde, mwongereemu amaanyi, muludde. Ekibanyi kigenda ggwa n'amenvu. Kanjira nkuleka. Kwagala nnyo no nange Ssaalongo. Akukuume, beera bulungi. Ssaabasajja Kabaka n'atasobola kulengera nti ettaka ly'Abaganda litwalibwa.
Ssaabasajja Kabaka n'atasobola na kulengera nze kuyingamba nti bamuwunika n'atasobola kulaba nti nno ekyo ekibiina simanya bogas bakitaani ekyo Buganda Land Board teriiwo na mu mateeka. Peter Mayiga agaba n'ebyapa ku ttaka lya Buganda ng'ate ebyafaayo biraga nti kitaawe wa Peter Mayiga yali musajja Munyarwanda. Nnyina babonye gwe tolaba nti bamuwanika. Kanziremu mpuliriza katambiko kubanga mpulirizaako katono nenkuddamu Gweruni njagala owulirize bulungi ebintu bino. Ate zino audio saagala ozikomye wano zitwale n'eri mu baseemwayi n'eyiso obagambe nti nze Alex Kasujja nze ndi musajja Muganda siriimu yadde n'akasaayi generation okuviira ddala ku jjajjange Kasujja Luleke Esimba omubereberye okutuusiza ddala ku jjajjange z'abasajja Alex eyagalamizibwa eri Kabungu. Kiwulira siriimu yadde n'akasaayi Buganda tujja kuginunula abamwagala kubanga ekibalo ky'abaana abasajja kibadde nti Mutebi bwe bamuzikiza mbu baleete kano akaana akato. Okimanyi nti nno Semakookiro tetuyinza okumugaana. Okimanyi nti tuyinza okulonda mu luli olulangira abalala oba obadde tokimanyi. Tikiri mu tteeka ekyo tikiriiyo nti omwana wa Mutebi nti bwe muba mutuse Mutebi mbu Semakookiro yalina okumusikira. Nedda abataka batuula nga tumaze okubaka amayiga tumaze okwazza ebbali abataka abatuufu ne tusalawo ne tugamba nti omanyi tulina kufuna mu luli olulangira olulala gye bali. Tikiri mu tteeka okubeera nti no kasooli olulangira lubanga lumeesinzaapo nti olulwe lwani nti olulwe lwa Mwanga ne Mwanga yennyini ayina abaana be yazaala abalala ne Muteesa yennyini ayina abaana be yazaala abalala ne Chwa yennyini ayina abaana be yazaala abalala. Naye lwaki kati wano babadde ku front line tulaba ono muwala wa gundi wa Walusimbi Mpanga okiwulira n'Ababamba tulaba Sala Kagere tulaba ono gwe bamaze okututegeeza nti si mwana wa Muteesa Wassajja tulaba ne Mutebi Kabaka waffe abantu bana be tulaba bali ku front naye nga Muteesa yazaala abo bokka. Kati tusobola okulonda mu bantu abalala. Andi atusobola olumba Mayiga nga tetwagala tudimandinge bonna ogenda lumbani njasigala ewaka kubanga nze mbadde nsasula obusuubu mwembadde bakusengudde ku ttaka lya Kabaka nga sina nanulira bakusengudde naye n'ebyo ebintu Mayiga yennyini yabizannye Mayiga yennyini yabizannye okuvumaganya oli. Kakati njagala Andrew kakkane olwokusatu ffenna tulumbe nga tulina intention egyo. Gwe ne bw'otaalumbe kino kigenda vayiro nga bwe walaba eteekayunga ate nga bakumemesa ebbaluwa. Mubuuze teyalaba Mumbejja yali agenda omukuba nga agenda omukuba empi Kabaka si yamukwata teyamulaba ng'agenda mukuba empi akube Mayiga teyamulaba yamulaba naye beewuddisiza eno. Banaga omuntu oyakubaga ekifaananyi ng'ali ku mmeeza kitegeeza bana abantu mbaliko freedom. People they need freedom. N'abali gano abatusinga essente andi soyi muntu fanange bantu mwe muve ku bantu mwewumuzeeko muvune ku mirembe and so hey banaga Uganda is a freedom country mwalina okukola kyayagala nve na wano. wabula abalala omwazudde ekintu Abaganda kye baagala. Abaganda kasita omugulira emmotoka
mwadde ssente ne botta bakadde bonna no bamalawo oba notta baganda banene bamalawo. Gwe awayo gambye otya omanyi omusajja ono ekifo kyalimu mu Buganda tugamba nti ekinyonyi ekikulu kye kiyingiriza ekito okubuuka. Olidde ono role model w'Abaganda, ffe nga Abaganda tetulina culture eno. Kakati abaana babasomesa ki kyabasomesa? Ono akutte bendera ya Buganda yonna. Okiwulidde? Mu Buganda tutendeka abaana baffe okwewombeeka, tutendeka abaana baffe okusomesa oba okubasomesa obutaliira mu makubo, obutavuma bantu, okwambala obulungi. Okitegeera kye nkugamba? Kakati gwe bw'ogamba nti nno waddembe okukola kino, then kitegeeza nti eno office era ebintu bitambula kati ku mikutu egy'enjawulo. Office gy'alimu nkyamu, atwesibyeko kubanga alina gw'akolera waliwo yamuteekawo. Kati bw'ogamba nti Uganda simanya erimu freedom, ono takutte bendera ya Uganda, akutte culture y'Abaganda. Olidde maama? Guno si gwe mulundi ogusoose. Omwami ono yajja mu Bulaaya n'ajjamu empale n'asigala mu kinu ng'obulima babulaba, n'agenda ku buko. Ewaffe mu Buganda bw'obanga ofumbizza omwana, ffe tetugenda mwana gy'afumbiddwa. Taata ne maama basigalaka. Ab'amawanga amalala basobola okugenda culture za njawulo. Ono omwami ebimu ku ebyo ebimulaga nti si Muganda oba ekifo kyalimu kikyamu. Yagenda ku buko n'ajjamu ekkooti n'adda mu ddiiro n'asala dansi. Katikkiro wa Buganda. Kakati njagadde kukolekitinga freedom gy'oyogerako asobola ogikolera mu Uganda naye nga tagikoledde bino tabikolera mu office ya Buganda. Buganda tulina culture, tulina ebitukugira naddala bw'obanga okutte office ennene ng'eno. Omusajja Omuganda ng'obadde oweereddwa ekifo olina okubeera nga oli humble ku bantu b'osaavinga oba b'oweereza. Uno atudde ku mmeeza. Kati nga Abaganda abalala banaakola batya? Nabo tibagende nga batula ku mmeeza. Amawanga amalala basobola okukikola. Basobola okutuula eyo waggulu ne bakola batya? Basobola okuliira mu kkubo. Basobola okuwaata emmere nga basitamye. Mu Buganda tetukikola. Mu Buganda kyova olaba omwana ava buto nga bamutendeka empisa nti bw'ali bafumbiddwa alina okubeera hambo n'eyo gy'agenze. Alina okubeera hambo eri bassezaalabe ne bannyazaalabe. Talina kutuula ku mmeeza ng'ono bw'akikoze. Ndowooza nja kuleeta odi empanvu nkubuulireko culture y'Abaganda nga bw'erina okubeera. Ffe Abaganda kyova olaba tuli banjawulo nnyo okuva ku mawanga amalala kubanga culture yaffe tugiwa ekitiibwa. Mu bufunze ono omwami ali wakyamu. Kyova olaba naye yennyini akimanyi. Ndowooza wawulidde ekyabadde ku nkuuka. Abantu bamuganya okwogera byebimu ku bino nti byakola waliwo omuntu eyamututeekako kifuba okutta culture yaffe. Kandeke n'abalala bateese. Webale nnyo mwannyinaze.
kinnuma nnyo nti mu Buganda wano abantu bafuuka Abaganda olw'okubanga boogera Oluganda. Mu Buganda wano we naasoose wokka omuntu okufuuka ow'eggwanga eryo olw'okubanga ayogera olulimi olwo. Obeera e Bungereza n'oyogera Olungereza naye toyinza kufuuka Mungereza. Obeera e Congo, Munnayuganda obeera e Congo n'oyogera Olukongo naye tekikufuula kubeera mu Congo. Naye wano e Buganda buli omu waayagalira okubeera Omuganda olw'okubanga ayogera Oluganda. Ate n'abo ababityebekawo era nabo nga banno balaba si Baganda naye olw'okubanga era nabo baagala okubeera Abaganda ne balyoka bateekawo ebyo nti kasita oyogera Oluganda ne beetuuma amannya agamu agatali nayo mu Buganda. Naye olw'okubanga gavuga Kyafrika gavuga Kiganda ne balyoka baga nti neddira muziro guno ndi Muganda naye nga mu butuufu toli Muganda nga n'eri erinnya mu Buganda mu butuufu teririiyo. Naye lwaki abantu baagala okufuuka Abaganda? Oli n'abeera ng'avudde walala naye olw'okubanga aludde wano ayogera Oluganda n'alyoka yega nti naye ndi Muganda. Naye toli. Oli bubeezi Buganda naye toli Muganda. Lwaki eggwanga eryo lyeryenyigibwamu buli muntu yenna? Mwenyige mu mawanga gammwe. Mwenyige mu mawanga gammwe. Mwogere Oluganda tetubaganye. Naye temufuuka Baganda kuba temuli. Temuli. Kino kye njogera siri nti ndi mu kusosola. Naye mu butuufu kkiriza nti toli. Kakati omu bagamba nti nze ndi gundi naye taata wange ye Muganda. Nze maama wange wa ggwanga lino. Buli omu wano nze gwe ndabye kaakati buli omu kitaawe ye Muganda. Ne kitaawe bw'abeera nga si Muganda nga ne maama we oba ye Muganda naye kaakati kyakola kwe kukyusa taata we n'afuuka Omuganda so nga tojja kusanga nti maama we ye Muganda. Naye kasita ayiga obulungi Oluganda bw'ati nga aluyigidde ku nnyina olwo afuuka Muganda. Taata wange ye Muganda maama we n'amuwayiriza nti ye wa ggwanga ddala. Obuganda oba okubeera Omuganda kyo kyeki omugaso ddala oguli mu kintu ekyo banne tulina okukinoonyereza ekiri mu kubeera Omuganda. Kituuse n'omuntu okwegaana eggwanga lye erya ddala naye nga ne bw'agalemera ku kitanda kye n'atunula bw'ati mu siiringi akimanyi nti ddala mu butuufu siri Muganda neewaayiriza. Naye lwaki wabeerawo okwewaayiriza? Nedda ekyo kintu kikyamu nnyo era kinnuma. Siraba lwaki omuntu yeewaayiriza okubeera Omuganda naye nga ddala deep down amanyi nti si Muganda. Ekintu ekyo mu kikomi kibi nnyo. Sigala mu ggwanga lyo.